nja kwetaaga abakiise mu kirukiiko lwonna olwa Buganda olwawamu mbeetaaga ku video eno mwenna. Nja kwetaaga abalangira n'abambejja basava ne bannaava mwenna mbeetaaga ku video eno basaabusabi. Nja kwetaaga bajjajjaffe abakulu b'ebika mwenna mbeetaaga mbasaba n'obuwombeefu nze muzzukulu wammwe mbeetaaga okubeera ku video eno oba gye basharingire mwenna abataka ba Buganda mbeetaaga ku video eno. Nja kwetaagako Yoseriti bahabula tabasira mutano wa Kareche nsire temzide nsanga bisibe na nyika buyonje tambula. Njala kwetaaga ku video eno nga kwoli. Njala kwetaagako kuno kumuleeteko mutabani we yennyini Daily Drinking General Muhouse Kanyirupwama neebera ku video n'abereko bulungi nnyo. Tulyoke tujumye bulungi nnyo kubanga ngenda bawa information etaliiko kubuusabuusa na buli kimu buli mwajule bulungi nnyo. Era mbeeta mumpitira abantu abo. Njala muntagingire kuno owekitiibwa Katikkiro y'Owumula Dani Muliika wepo naba mudira mbigere oba be yaddira mbigere abasooka wa Katikkiro okuli owekitiibwa Jebbe Walusimbi nkusabire ku video eno. Njala kusaba kubeereko owekitiibwa mulwanya muli simwogerere naye abeere ku video eno n'abantu bangi. Nja kwetaaga media ze Uganda manyi video zino muzira mubeerako nga mwekwesi. Nja kwetaaga media ze Uganda zibeere ku video eno. Nja kwetaaga bonna basekamwa ne bannakamwa ab'enkyukakyuka ba bloggers mwena bakola omulimu gw'enkola tubeere ku video eno tuginyonyoke bulungi nnyo tulyoke tutegeere bulungi nnyo ensonga ezigenda maaso mu bulamu Uganda. Kale saagala balwisaayo naye nga mu kusookera ddala ababulyaza amaanya obutatumirako nakwebaza. Okusookera ddala njala kusooka kwebaza bannayuganda mwenna abali mu bitundu eby'embala. Mwebale nnyo mwebalire ddala kuwandiza President waffe omulonde lwa Kyagulanyi Ssentamu. Buli kibuga kyonna mwe yayise ng'ayingira embala mwebale nnyo mwebalire ddala. We salute you mwebale kukola mulimu ogwo. Ebyo tubirekere Katonda ebisigadde mu mwakoze kodi yammwe. Bwe nva njala kwebaza bannayuganda mwenna ab'e Fort Portal. Fort Portal mbaagala nnyo mwebale kulaga solidarity na kwagala President namwe I salute you mwebale kikola ekyo. Nja kwebaza ate olwalira ab'ekasese mwebale nnyo mwebalire ddala kwagala President na kumukuwaddewaddewo emiziko mingi nnyo naye nga mwebale kwagala President. Fort Portal ne kasese ekyenjawulo kibaddeyo nti eri baminisita n'abajaasi bakulu mu gavumenti abaali batutte ebitundu ebyo nga bagenda bitwala nti bigenda kudda mikono gyabwe. Gamba ng'omukulu Frank Tumwebaze kuliko omukulu Kahanga Muhanga badde basuze ennaku zonna kuva time table ya fuluma nga bakubira abantu amasimba sindika bakyamaani basindika bambega bagamba bati mugenda kulula ku site mugenda ku nkona za Kyagulanyi bataddewo embeera okuba nti bateekawo confusion n'okutiisatiisa abantu obutajja mu kibuga na kulaba ku lwa Kyagulanyi Ssentamu. Ne bw'olaba nga Kahanga Muhanga yakoze kye yakoze abantu ne bajja. Mukulu ono gwe bayita Minisita Frank Tumwebaze n'abanga batiisiza abantu okuba nga tebajja abantu ne bajja kitegeeza nti abantu omulimu bagukoledde ddala. Kale abantu b'embala I salute you, abantu b'e Fort Portal I salute you, abantu b'e Kasese mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nti mukungiriza omukulembeze. Olunaku lw'enkya ndowooza tuba twolekera bitundu by'e Kabale. Kale ab'e Kabale byonna omukulembeze agenda batuuka ku lunaku lw'enkya ate mube nga mukwatagana naye. Kansooke mpiseewo obulango bubiri bwokka tusumulule ekintabuli kya information. Obulango bubiri tutandise bwe tuti. Zino conference nno nzibasomera kubanga mulina okufunamu omukisa ogenda mu ggwanga erya Canada. The International Conference on Health Care and Social Network. International Conference on Health Care and Social Network. The theme, Health in a Social Perspective. International delegates mwetaaga bava mu nsi ez'enjawulo ne ba local delegates mwetaagisibwa abali mu ggwanga erya Canada mwennyini. Ekifo kino wagenda okubeera conference eno bakiyita Ontario Science Center kisangibwa ku ndagiriro eno Lusanvu Don Mills Road, North York on M3C 1T3. Endozo conference hall mugimanyi bulungi nnyo. Era enteekateeka eno eyongeddwamu amaanyi the Global Events Canada Management. Program eno ejjatandika mwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja okutandikira ennaku z'omwezi lumu okomekeza ennaku z'omwezi 21 okomekeza ennaku z'omwezi 22 omwaka 2024. Ayagala ebisingawo ku conference eno ebyobulamu ojja kutuukirira CEO owa event eno ku namba eno +16477022922. Oba ojja mufuna ku simu eya direct call eri ku +14372889862 ojja kubanga omufuna osobola okuba nti oyogerako naye akubulya ekyetaagisa okuba nti ojoyininga conference eyo. Then kangende ku conference ey'okubiri then tulyoke tutandike video eyandeese sharing a video
Conference eyokubiri, the International Conference on Ending Malnutrition 2024. Better life for better nutrition for better life. Registration and more information, you can contact the CEO, Extreme Music and Events Management, CEO Mchala Dorin Kajumba, ku conference eno. Na egena kubira mu January omwaka ogujja. Ngina kozomeze 19 etokirede ngina kozomeze 20 omwezi ogwenyini omwaka 2024 ejja kubetekebwa mu conference center eyitibwa Woodbine Boquet and Convention Center Toronto. Okumanya ebisingawo mu kyalo mukubiri ku simu ya WhatsApp eri plus emu mukaga nya musanvu mwenda 2 mwenda 0 3 nya 0 ojja kuba omufuna akubule bichi bisingawo ku conference eno nayo ejja kubayo omwaka ogujja. So kati awo nno tuba tumaze okulanga obulango waffe bubiri buno tuba tugenze ku information entuufu eyatulese. Alright, ndowooza kansooke n'ekigula lugina akalowoozo tulyoke tugende bulungi nnyo. Kandoza katusooke n'akalowoozo kano. Akalowoozo kano mbadde njagala Yoseriti Bahabulwa lutabayisira mutabano wakale kinsere tamuzezede ensanga bisibe family yo n'abakulya mu ngalo n'abakugira obunyama babere ku video eno mu kalowoozo ka leero. Twagala okubaza Mukama Katonda tuwadde obulamu okula ku bakulembeze nga bakuba emiranga. Waliwo tugambira nti obubagogo bamusajja bondolekanga mwezi n'akuza. Yoseri udiza nnyo akalowoozo ka leero. Bw'obanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akuza. Enensi tuyitamu mpitako wayagifiira tuli mukkabuka. Teri muntu alina buyinza ku bulamu bwa munne naddala gw'osalewo olagire nti oyo attibwe onaakwatibwe onaatulugunyizibwe. Ekyo kikyamu nnyo. Era yensonga lwaki abantu abasinga obungi ensi etomaliza mu bwereere tuli mukkabuka. Naye abantu abasinga balowooza nti ensi baagikungula bo balina obuyinza ku bannaabwe ekintu ekikyamu. Kale mu kalowoozo ka leero lwanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akuza. Lwaki ngenze mu kalowoozo ka leero kano? Njagala mwe n'abadde ku social media okwetoola emitimbagano egy'enjawulo okuli telefayina eziri ku mutendera gw'ensi yonna okuli BBC, Al Jazeera, CNN, ABC n'endala n'ezewammwe Kampala ezigezezaako okukolaga ensonga zino nti mulabe bulungi nnyo nakyemalira Ali Bongo engeri gy'ananuddwamu omukono mu kibya essaawa zino ng'ate asaba abantu babadde atulugunya n'okuba ate bamuyambe munnange boogerere bawanike ku ddoboozi basooke babenga bamuyambako. Kansooke nzanye aka video kano then ndyoke ngende ku kalowoozo ka leero tulyoke tutandike video. Ono omwami Ali Bongo njala soka bwako ebyafaayo nga tuli mu kalowoozo ka leero tubanga ogoba musajja munno munnange olekanga mwezi n'akuza. Ensi bw'ogira basibu eri enkye kukyukira ate abantu abaddewo bobadde otulugunya ate ne bakwata gwe ne bakutulugunya. Mukulu Ali Bongo ono family ye efuze eggwanga erya Gabon emyaka 53 nenga ku myaka 53 ono aliko akabessawa zino afuzeeko ebisanja 2 n'ekitundu. Kitaawe yasooka okufuga eggwanga eyo emyaka emiyitirivu kafukunya nono mutabani we najja kati ate nono yennyini akaaba abadde ateekateeka mutabani we naye ajja afuga eggwanga lino. Mu bino ntegeeza ki? Ekigambo Museveni kyali mu kkolo lwa leero nono kibaali bakola. In fact bano abasajja bamaze okuwa bagambye nti tuwangudde political dynasty eri ebadde political dynasty gye bakubye oluku mu mutwe. Kati ndamo batakimanyi kituba tubagamba tugoba dynasty kati ne Ali Bongo political dynasty ye okomye lwali yono wano lwali muulize bulungi nnyo ng'akaaba babadde atulugunya bakubire emiranga bakozese essimu zaabwe bategeeza international community bamuyambi yono wano. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, for the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence, and nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Thank you. So, this gentleman
is a former president of the Republic of Gabon. Right now, he's calling upon all the citizens of Gabon to help him to raise the voices so that he can be restored. But he currently is facing the consequences. Ali Bongo family has ruled the country almost for 53 years, and all the citizens of that country now they are very happy and jubilating that now they have broken the political dynasty in Gabon. Remember, this gentleman Ali Bongo is a great friend of Yoseri Tibahabro Tabasiba, the son of Karechezi, the Sanga Bisibe, Yoseri Museveni. Right now, as we speak, there are so many dictators across Africa, and they are facing challenges, including Museveni himself. Katiyo Musajja. Awusagadde ku lwawo kino kirozo njala kigende wa Yoseri Tibahabro Tabasiba mutano wa Karechezi. Njala kutegeeza mukulu okunywanga n'ogufujja. Bakugamba oba tukugamba nti endiga bwekoteko omutwe tulowooza nti batemanyi gyeraga. Endiga bwekoteko omutwe omanyi gyeraga. Bannayuganda okusirika tulowooza nti bategeera bulungi nnyo. Just bakyalina kibalinze nnyo. Omanyi totta kibenga tonna kikenenya ndusu. Olugero olwo totta kibenga tonna kikenenya ndusu. Ate abo bogobanga musajja muno lekanga mwezi nakuza. Yoseri otulugunya bannayuganda mubbi ensimbi z'eggwanga buli kimu kifudde nti kyammwe. Omukulu ono mukwano gwo essaawa zino alaja ne bannansi bamuyambe nga tebakyasobola muyamba. Wetwogeredde essaawa zino omwami ono political dynasty mu Gabon ekomi olwaleero. Ekomi etya abasajja bennyini abadde bamukuuma be bawambye omukulembeze ono. Wetwogerera omukulembeze ono ali mu nju bw'omu tamanyi mukazi we gy'ali yo omwana bamukutte dda ali mabuusu bamuvunaana emisango gy'okufiriza eggwanga ensimbi n'okweyita kyali n'okutulugunya bannayuganda. Bafugidde eggwanga emyaka 5 mu 3 era nga kibadde kitebereza nti ne mutabani we abadde bamuguluuminga. Essaawa zino president ono ali under house arrest, talina muntu gw'agamba nti woowe yayi. Mukazi we ye yabinyise dda mu nsuwa tamanyi waali, mutabani we ye abeekwerinda be bamukutte. Ate tebakomyeko bano abasajja okumanya babadde bakambwe nnyo. Buli minisita yenna abadde mu gavumenti ye babakumi bennyini abadde bamukuuma. Bebakutte minisita ono babatwala ku poliisi ez'enjolo bagulako emisango babadde babamanyi profile zonna. Kati na kino bwekimanye Yoseri ne famire n'abantu mwenna. Buli muntu alina omukuumi amanya mukazi kigwoyagala, ani gwogulira emmere, sente zobba, biki by'okukusa buli kimu bakima just a mere time. Bajja bakwata tujja batwala ku poliisi mwenna tubasibe. Kati baminisita bonna babatutte ku mapoliisi babasibye, gavumenti yonna bagiye bagenda gizza mikono gy'abantu. Kati Yoseri essaawa zino manyi ligakubugumye nkiddamu. Kubanga badikiteta banno bonna babadde weesiga bonna batandise ogenda. Kati njala kugamba nti obudde bukedde tonneebikka ofuluuta. Naye mu kufuluuta kuno ojja kiwulira oba ojja kikombanga ojja kifuwa ng'okizza munda kubanga obudde bwamubuweddeko. Essaawa zino abantu bakulaze tokyalina muntu yenna mu Uganda akwagala. Mukozesa nsimbi na kutulugunya. Aganya okulya essente zammwe mutulugunya. Bwe muba muganya mutulugunya musibako kasasiro yenna okwonoona erinnya lye. Yenkola enkyamu eriwo. Kati nkubulya kivudde mu Gabon kyolekera kiyinza okudda e Cameroon, kiva Cameroon kidde mu Central African Republic, kiva Central African Republic kiba kyolekedde wano wennyini wetwogerera. Kati gwe muhoozi Kanyirupama oli mutulugunya abantu nga mubatta n'ekitanga muluza nti budde tebugenda kujja nga temukyasobola dde okudduka nga temune mugenda kuddako. Kati ndoke kaloozo kati tubanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akozza. Abadde president ng'alina emmundu walagira nti oyo afe bamukwate bamucunye. Essaawa zino yakubira bannansi omulanga ate baleekaane bamuyambe bajje bamuli situwingi. Kati kino kiba ekyakulabirako nti munnange obanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akozza. Kabadde akaloozo kale katugenze ku Kigula Luggi. Mbagala nnyo mwenna abanyumirwa Kigula Luggi. Kigula Luggi kino nno kye kiba kisembayo okubanga tutandika program nga bulijjo. Kigula Luggi kino kigenda kubeeramu nga okulabula mu nsonga z'ebyokwerinda eri bannayuganda bonna okwetoola eggwanga lyonna nga mbajjukiza nti Uganda weerokedde eringanga ejjute nno munnange liba lyengedde nga linaatera okutulisibwa Uganda weetuusaawo essaawa zino oba ntera obbaga nti Uganda eri lubuto nene wegenda okuzaalira teryamanyiiwo. Twolekedde nno akatuubagiro mu Kigula Luggi kya leero okwerinda si buti ensanafu buti etambula egaludde. Lwaki ensanafu etambula egaludde? Kyonna kigiyita mu maaso ebeesobola okukisaanyaawo okwekuuma ne bappo minywanyi gyayo gye beetambudde nagyo ku luseregende. Nga bwe tugamba nti yawukana ku mugendo yeefuuka kaasa. So nno ffenna bannayuganda tulina okubeera bumu okuba nga tutwala abasajja bano nga nnabu kisimu ki simufungize.
mu kigwaro kya leero ngenda tegeeza bannayuganda mwena gye muli entegeka namutayika DDG the Daily Drinking General gyalina eri bannayuganda n'obuvuyo bategeka okukola gye bujja ku katono mu butongole njala tegeeza bannayuganda nti abasajja n'abakazi abafulumizibwa mwezi ogw'omukaaga n'ogw'omusanvu bonna amagye agasinga obungi agategekebwa mwezi ogw'omukaaga n'ogw'omusanvu ne gafuluma njala bategeeza bonna batendekebwa ebikolwa eby'obutujju ku orders za Muhoozi Kanyerugaba Daily Drinking General atasobola kusoma wadde ebbaluwa empandiike nabagamba nno okuteera because oba okuba vibe ng'akwana omukazi nakyo takisobola kubanga musajja wattu n'ebigambo bimu bamuwandikira biwandikire muli mulimo okwogera kale waliwo enteekateeka eno bweti muwulire bulungi nnyo njala tegeeza bannayuganda mwenna gye muli mu Uganda mwegendereze nnyo wano wetulaga waliwo okulya n'okkomba essowaani Yoseeri ne mutabani we bategeka obutujju obuteeketeeka obulungi era nga n'abaana abukola babategedde kadda babafulumya mwezi ogw'omukaaga n'ogw'omusanvu era bano nga babateeka mu courses ez'enjawulo ogamba ng'omuliko physical training omuli physical training omuli psychology n'omuli okusomesa abantu okubanaaza obwongo okubakozesa ebikolwa eby'obutujju nga wetwogerera essaawa zino abatujju bano beetoolodde eggwanga lyonna era nga buli luvannyuma lwa mwezi bagenda ne balipootinga ku balakisi ezibaliraanyeewo kitandika kitya era kikitya munnange General DDG the Daily Drinking General omwami ono naye aloota nga bw'onobeera ng'oli mu kisusunku kyoba mu katandaalo ng'oloota oli ku lusozi waggulu nga munnange oloota oli ku lusozi waggulu ng'otiriisa naye ogenda okuzuuka ku makya nga munnange akatandaalo wakafuseemu wakakojoweddemu kati ne General ne DDG butyo bw'aloota ng'alowooza mbu agenda fuga Uganda naye ng'ate bagenda kikola mu butemu kubanga bano DNA yaabwe oba endagaluse yo ebalagira kutta okubeerawo munnange mu mwezi ogw'omukaaga n'ogw'omusanvu basajja bakulu bano okuli kitaawe n'omwana bafulumya amagye agawerako naye ku biragiro ebyokuba nga bagenda kukola obutujju okwetoola eggwanga lyonna ndowooza kiri ekyokwomba tekinnavaayo Muhoozi ono azze ebiseera ebisinga ng'alambula amagye gano nga bagasomesa butya bagenda okukola emirimu gino n'emmission enneekusifu enteeketeeke abantu bano bakoze ebyewunyisa mu bino byengendo bategeeza buli omubeere nga weewulirako bulungi nnyo abasajja bano bafulumya abaana bano bayawulamu ebibinja okwali ebyabo abaaka bano ebibinja ebyo bannayuganda ne balondamu abayika Windows basobola okukyusa obwongo ne bazza ku sayidi yaaka bano okuba tebagenda kukola obutujju buno okwetoola eggwanga munnanga abasajja bano bamala okufulumya abaana bano era babaleka bafulume ng'amaze okubasasula ensimbi obukadde mukaaga buli omu bwagenda ku akawunti ye naye nga bagenda okunoonyereza senda eyasindisa ensimbi zino nga ziva wa Muhoozi Kanyerugaba oba Muhoozi Project milioni 6 sente ng'ez'okwekumisa n'okuba nga beerabirira nga balinda ekiragiro okuva eri mukama waabwe Muhoozi Kanyerugaba okutandika okutulisa n'okubba abantu amasasi ku nnyama ntegeezeddwako ntegeeze bannayuganda nti abavubuka bano ensimbi bazisanga ku akawunti ye bamaze okuva mu ttendekero ng'era abavubuka bano buli omu yafuluma ne grenade nya obaze muyita grenade amuzita grenade buli musirikale yenna bwe yamala ofuna milioni 6 n'afulumizibwa era basindikibwa ne baddayo buli omu ku district gy'alina okubeera gye bamuwandiikiza naye nga alina okugenda n'abanga agenda reportinga every month n'okufuna okulinda order ey'okukola obutujju buli musirikale yenna eyawandiikibwa mu kibinja kino eky'obutujju yafuluma ne grenade nya buli musirikale eyawandiikibwa mu kibinja kino yafuluma n'akapisto kabundu kano akatono ke bayita pisto akajjudde amasasi lumu yafuluma ne magazini 3 nga bali ready okuba nti bagenda kukola balinda ekiragiro kya Muhoozi okuba nti bakuba abantu era abasirikale bano ntegeezeddwako kekamu kabinja akatambulira ku Robert Kyagulanyi Center nga kali ready omukuba amasasi era ndooza mwalabyeko ko omwami omu yabadde alina akabundu ako ka bastola nga ayagala katunuza mu kubamu ku bannamawulire ba Kyagulanyi abakuba amasasi kati ezo zimu ku gurupu ezirina obuvunaanyizibwa nti essaawa yonna zigenda kukola obuvuyo mu ggwanga ate bano munnange ntegeezeddwako mbategeeze nti ono ne waba akoze ekikolwa eky'obutemu teri musirikale asobola mumukwata okuggyako muyamba obuyambi okubulawo n'agenda kubanga bano bonna kodi bagimanyi nti bano bakozi ba Muhoozi aba ready to disband the country and terrorize Ugandans across the country and they were facilitated and funded and they are well equipped are ready to kill so namutegedde bulungi nnyo so ekintu kyonna bwe kigwa mu district yonna nga kya butujju kirimo okusuula bomu okuba abantu amasasi temubuuzaani eno project ya DDG
general drinking general atasobola kusoma de baluwa ya laavu okuwadde okwana yali mu programu eyo yennyini ey'okutta bannayuganda. Kati awo tuvuddewo mu Kigula Luggi tutandise video bulungi eyatuleese mwebale kujja kamba somolulire ettu eryatuleese bulungi nnyo. Tugenda tandikira wenjagala tutandikire bulungi nnyo. Njala tukwate video eno mpola mpola. Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Saloga Mulenje kansubire nti otuuse. Bagwe bwensingira ddala okwetaaga n'abavuka banko bazambogo mujje bulungi nnyo. Ndowooza omwami ono mula bulungi nnyo. Professor Kagege Professor Kagege mula nga ali mu ki awula katono okwerangirira nti ali mu Hozi project. Professor Kagege yita professor mbi asinga otegera mu Uganda nenge entegeera ya Munguba. Yo Professor Kagege already nga alina mu kuba mu Hozi project mu system gye ba planning okola. Kati awo tugenda kulwawo njala tugende bulungi nnyo ku ntandikwa ya katambi kano. Nenga sinagende eyo. Era kansoke ntegeeze omukulembeze w'eggwanga Omunodu Kyagulanyi Ssentamu n'abantu mwe mutambula nabo. Waliwo omwami gwe mutamanyi abatambulirako bamuyita Haji Juma Waswa, musajja wa NRM ate musirikale mutendeke. Naye ono alabiddwako ku nkuŋŋaana za Kyagulanyi zonna zagenze zatambuliddeko. Omwami ono akasiba bwayise era alina ne street bagiyita Haji Juma Waswa Road. Omwami ono essaawa zino abalimu naye ng'ate muntu mukyamu, muntu wa state, njagala mubalage mu bifaananyi kubanga okwerira sibuti ensanafu etambula egaludde, njala mubalaga then tulyoke tugende. Omwami ono yoyo mu nkofiira ya People Power eya North oyo bamuyita Haji Waswa Juma, muntu we bwayise ne musajja musirikale wa state nenga abalimu mwenna ba comrade mutambule nga mumanyi omwami oyo uyo bulungi nnyo mulaba wano mu kisaati kye ekya kyenvu oyo atudde. Njala mubalaga bulungi nnyo tulyoke tugende ku nsonga ezandeese era yono wano yoyao omutegere bulungi nnyo mwenna bali ku trail ya president yoyo omwami mumanyi nga kubanga ku trail bamulabyeko bulungi nnyo era yono wano ndowooza nga akyali muto yakava mu kutendekebwa. Ne ntegezeddwako mbategeeze nti omusajja mukulu nnyo na majje aga Museveni era musajja ali ku mission enteeketeeke. So mwenna abatambula ku trail eno mwegendereze nnyo omukulu oyo kubanga omusota tegukyuka gusigala musota. Omusota tegukyuka gusigala musota. So mulina okwebereramu omwami oyo mutegere bulungi nnyo. Amanya ge kanga baddire bulungi nnyo bamuyita Haji Juma Waswa, musajja wa NRM ate nga musirikale omutendeke ku biragiro bya Yoseri tibahabulwa otabasirwa mutanu wakaliza. Ne street ndaba bitundu byeyo bagita Haji Juma Waswa Lord. So nze mutegedde bulungi nnyo awo tugenda kuvaawo tugende ku video entuufu eyandeese. Maze ebbanga nga njogera ensonga zino abantu abamu nga muntabanga omuntu w'okusaaga naye nga nze sisaaga ensonga ezange enzogera kate ng'omusezi agenda okusoba nti ngenda kulirako abantu bange era buli omu n'awuniikirira nga zimaze okutuuka wate nze munnenge bwe zituukawo nsirika busirisi songerako bigambo byange. Naye abasajja n'abazaana ba Kabaka mbalamusizaako kansubire nti muli bulungi mujje baliko gye mutuusaako engalo. Munnange njala bagamba ensi kukola si kuleekaana. Ekyokubiri tukolerere nnyo obukadde bwaffe ate tulekerawo okulyankuzibwa. Ekireese obuzibu mu Uganda okulyankuzibwa kungi nnyo. Omuntu yenna olina okukola okuva ku myaka 18 mpaka Katonda lwakujjulula. Ne bw'obanga oyingidde emyaka 5 ng'okyali mu luvu nnyo mu nsimbi era ng'olulunkanira nnyo ensimbi Mukama akuteremu obwangu kubanga tojja kuwangaala. Njala tegeeza mwenna abasajja n'abakazi n'abazaana ba Kabaka okulya mu Buganda olukwe nga mulidde obusente tekigenda kuna kibajjawo. Gwogenda zirya kwe kulya ejjo okwesibya omuwula naye ng'ate abaana n'abazzukulu balekedde ekikolima mabega. Buganda gye muli mu kulya mu olukwe mugiryemu ensimbi yeekuzizza Uganda ogituusaawo era singa si Buganda singa Uganda teriiwo. Ne mwenna bali mu kulya nkuzibwa bali ensimbi ku lwa Buganda nga muzirya nga mugiguza Yoseri mumala biseera. Kati aka video akatuufu katandise. Kantandika bwete. Nzize njogera ensonga emu ku emu nga mbategeeza naye nga sinatandika njera sooka tegeeza abasajja n'abakazi mwenna
nti mbadde mbagamba nga ebiseera bisinga nti Obuganda busala nga temuwulira kasooke mbategeeze nti wetwogerera amasiro g'abassekabaka ag'ekasubi ekitongole ky'ensi yonna ekya UNESCO kigenda gajja ku lukalala olw'ebifo ebikuumibwa oba ebimanyikiddwa olw'ensonga nti Yoseri takyagala kigambo kyonna kye bayita Buganda kuwulikika wantu wonna na Buganda kubanga eyingiza ensimbi era UNESCO yawandiise nti egenda kujja amasiro g'ekasubi ku bimu ku bintu byekuuma eby'omuwendo ebikadde mu nsi yonna. Kino njagala abasajja n'abakazi mwenna abali mu diaspora basobola okugenda ku ofisi za UNESCO mbabuuzi babawe ensonga lwaki bagenda gajjako. Kyemanyi kiri nti bano Yoseri yabataddemu akasimu oba yabataddemu ekintu kyonna ne mayiga okuba nti bajjawo ebintu bino bikwatagane ku Buganda olw'ensonga tebadde bagenda mu ggookya tejja kuba muntu yonna asobola gazza mukono kugassaawo. Sinjala bategeeza nti UNESCO essaawa yonna yagenda kujjenta mu kuba nti erina obuvunaanyizibwa ku masiro g'ekasubi ekintu ekibi ennyo. Tutansi najja ne bagamba nti omukulu wa Sanyakalu Charles Peter Mayiga n'akabinja kaakali emmenga k'abafere be bantu abasinze okwonna Obuganda nga muwakana naye bagamba nti eryokangana etonnya ne tulaba ensisiro ezenkana emyoyo ate obudde kintu kikulu nnyo buli muntu omuleka n'akola obuyaayi bwe butuuka ne bukoma. Abasinga obungi mwalabye ensasage yagenze mu maaso mu mawulire ku buli kimu ekyatambudde naye njala sooka kulabula tugamba totta kibe nga tonnakikene ndusu ate tosala nga gwakawala nga tonnasala gwakalenzi. Mumpulya bulungi tosala nga gwakawala nga tonnasala gwakalenzi. Njagala mwenna abazzukulu bannambi n'abaagala Obuganda gye muli tusooke tusaaka siiso bajjajjaffe abataka b'ebika tubateeke wansi tubaveeko. Temuddamu babulemi nga ddyo bavuma tusooke tubaleke era bajjajjaffe ab'ebika abataka ngenda basaba olunaku lwonna muveeyo mwogere muwe oludda lwammwe abazzukulu n'Obuganda butegeere oludda lwammwe. Nkiddamu abataka ba Buganda mwenna muveeyo mwogere oludda lwammwe ensi eruwulire kubanga abantu abasinga obwe tebannawulirako olugero lwammwe bawulira lwa Mayiga n'abantu be yasetinze okumuwolereza tebannamanya lugero lwammwe. Kati njala kusaba abataka ba Buganda mwenna gye muli sigenda bawa nnaku wabula mbasaba muveeyo nga mwagala Obuganda muwe saidi yammwe ensi egiwulire bazzukulu bagiwulire kubanga ebitambula bingi nzaawe enkomye nti tosala gwakawala nga tunawuliza gwakalenzi. Wano wensimbulidde wano Sanyakalu Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja n'akabinjako k'okozesa emmengo kuno kulabula mwabavubuka mmwe abeeyita bankobazambogo abavuddeyo jjo ne mukola olukuŋŋaano lw'abannamawulire. Nkobazambogo yasaanawo teriiwo mmwe kabinja ka Mayiga ke yalondawo akabinzannyira emizannyo singa aba afunye obuzibu. Mwazze jjo ne mukola ebiwandiiko nga mutiisatiisa abataka. Bakulu njagala bagamba mu nsonga za Buganda mu protoko mu mitendera temulina we musobolera kukolera bbaluwa yonna ng'erambika oba ng'etiisatiisa omutaka wa Buganda yenna. Nkiddamu mu mitendera gy'Obwakabaka bwa Buganda tewaliwo kibiina simanyi Nkobazambogo oba Nkobazambuzi alina buyinza kutiisatiisa na kulambika bataka ba Buganda era temukiddamu. Sanyakalu Charles Peter Mayiga ng'oyita mu bamafiya bo wasetinza abavubuka mu kibiina ky'Ankoba ky'Embogo kinyinyi kiwejjirawo n'obaleeta bakole press conference n'obayite bannamawulire batandike okutiisatiisa n'okugamba nti bakanga abataka. Ekyo kikomye ekyadde kikyamu. Wayituzza n'olukiiko lwa Buganda ne weekaza ng'omusazi w'ebyayi ku kkubo n'osetinga n'abasajja bakubuuza ebibuuzo nga weebuzaabuza ng'afukaana aba. Byonna tugenda gendera ngenda kwambula n'ensi egenda tegeera era mugenda tegeera lwaki abataka tubawa obudde bajje batubulire byabwe. Nenga Nkobazambogo kye mwakoze mu byafe tewaliwo musobola kuyimirira wonna kunenya oba kubuuza mutaka yenna temulina musobola era muyimirize buli kimu kye mwayogedde kikyamu. Abataka bajja kuvayo beyogerere nga bo. Kati wano wenjagala okutandikira okulya okukoma n'essowaani. Nze kennyini ze nasooka okulabisa abataka bano ne mbalabisa bulungi nnyo ne banyuma naye gye munakomekeza mujja tegeera ekituufu. Kati tutandike bwe tuti mpola mpola. Mu ntuula ezaaliwo mu kibuga ggulu
nga bateesa okuzzaawo obwakabaka bwa Buganda. Abataka n'abantu ab'enkizo mu Buganda baatuula okuba nti bateesa ku butya Obuganda bwe bugenda okuddawo. Era mu bantu abagende mu mwali abataka bamu abagendayo. Muno mu mwali omukulu John Katende nannyini Ebons. Omwami ono lwaki mumuwulira nnyo mu bintu bya Buganda, omukulu y'ono John Katende owa Ebons. Ono nno ayina ekizibu n'Obuganda, oyo John Katende owa Ebons, oyo ayina ekizibu n'Obuganda nakibanyonnyola dda. Kwaliko omugenzi Professor Apollo Nsibambi. Yoyo Professor Apollo Nsibambi. Kwaliko n'omugenzi Semakula. Kwaliko n'omugenzi Ndugwa Semakula. Kwaliko era n'omugenzi Swaibu Musoke naye kati mugenzi. Abantu bano n'abalala abasobola okugenda okuteesa okuzza obwakabaka bwa Buganda. Ne mu bibateesa babiteeseza ku lwa Baganda ne ku lwa Namulolo ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Ne bateesa ebintu ebyabwe ebitambulizibwako Buganda essaawa zino nga byonna byali biteeketeeke n'ekigendero ekyokusanya Buganda Ssaabasajja Kabaka nga tamanyi. Ebintu byonna bigenda mu maaso kati mu Buganda Mayiga byakola bye bintu byennyini ebyawandiikibwa mu biwandiiko ebyali ebyekosefu abasajja bano benjogeddeko bye bawandiika nga biri against Obuganda n'okusanya Obuganda. Wasanya Charles Peter Mayiga buli kintu kyonna kyakola akikola asinzira ku script oba ku buwandiike obwali mu meeting ezaali mu mabuka ga Uganda mu ggulu. Talina kyakola nga tekyali kiwandiike. Era mitendera mweyita okujja Emmengo omukulu ono John Katende amuliramu ebitundu 99 ku buli 100. Nja kwongera okusima manye mu muwandiisi ki eyali mu lukiiko olwo yawandiika ebyateekebwa mu nkola kati bigenda maaso. Naye mu bintu byonna nga tugenda okutandika video eno bulungi nnyo njala mumpulirize. Mayiga mu Bwakabaka bwa Buganda oli mu kopi nganze. Era toyina lukusa lwonna lwegeraageranya na mutaka wa Buganda oba mukulu w'ekika. No. Tolina buyinza wadde bugoba oba bulonda mukulu wa kika yenna omutaka tobulina, oli mu kopi. Abataka ba Buganda ye Buganda. Era Buganda okutandikawo bataka bagitandikawo. Twandigambye nti abataka bwe Buganda. Kati go bugamba nti oyina obuyinza kiba kikyamu, toyina buyinza ku mutaka yenna. Ate tiri mutaka ina kusaba okusagenda kusinkana Ssaabasajja Kabaka wateeka obuteesi miziziko. Kati njala tugende empola mu video ya leero tugikwate empola buli omu agenda kutya nga temunda nenya bataka ngira temunda kola ki. Omukyalo ono Joyce Nabosa Seboggwawo ebimwogerako bingi olumu binnumya n'omutwe. Bwolaba kafeesa ako nga akasese niyo oyinza okulooza nti omuntu ali munda mulungi nnyo kumbe muntu mubi nnyo. Abaami bano ababiri nga mubalaba oli atudde eri atunula nga mbega y'ekiwalabe male noono mu bugali maaso wasanja Kaloli Charles Peter Mayiga Saalonga Mulengejja. Eyo y'ensibuko y'okubonaabona ku Bwakabaka bwa Buganda mpaka n'olwaleero we tuyimiridde. Tugenda mpola mpola olwaleero. Kati abataka bano bagenda ne basinkana Yoseti bahabulwa. Ani yabatwala era batuukayo batya. Katulive ku ntono tutandike ensonga zino bulungi nnyo. Olwatuuka nga abooluganda mbalabira amannya nze lumbuye bino kambyogere. Ensasagge yonna eri mu Buganda essaawa zino eva ku bukulembeze obufu obuli Emmengo obulina ekigendero ekyokusanya Obwakabaka na buli mutendera guno obukulembeze obuli Emmengo ng'ekulembeddwamu wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga eri omuteeketeeke okuva ku ntandikwa okujja okusanya Obuganda. Ono yateeka emiziziko gyonna ku buli muntu yenna eyali asobola okusinkana omutanda wa Buganda n'amugobako abantu. Ye ne yeefunza buli kimu nga yayi mwogezi yakola buli kimu yagoba yawandiika. Abataka ba Buganda bajjajjaffe abebika Mayiga kennyini yakola omulimu gw'amaanyi nnyo okusengekamu ensoole
ebika bya Buganda byonna birimu ensowole yateeka ensowole zimbika bya Buganda okubonabona ko bika bya Buganda kona kulimu ensowole z'amayiga abalangira n'abambejja bonna balimu ensowole z'amayiga abamasaza balimu ensowole abamagombola balimu ensowole obukulembeze Mengo bulimu ensowole buli kimu yakiteekamu omuntu we n'amawulire gennyini yagateekamu ensowole ezimukolera kati munnange abantu bamulenya Ssaabasajja Kabaka talina kyakoze simu ebiseera bisinga obukulembeze bwomusibira mu bwaweramu ebisoomooza bingi nnyo omuntu okusigala nga mulamu kisinga omuntu okumutta mu kimutalowooza kubanga omulamu tawoza na mufu omufu tawoza na mulamu kati wano wagenda okuva okukomba ne sowaani Mayiga ebyafaayo bye tasobola byogera kubanga si birambula okufuna baga si musajja Muganda musajja Munyarwanda ekyo nakiteekawo era ne tuba tugenze mu kooti nja kiyigirirako paka nga leese obujulizi abataka bano lwaki bagenda ewa Museveni ani yabasindikiriza kyekyaliwo tutandise Mayiga yabasalako empuliziganya ne Ssaabasajja Kabaka eyo mugimanyi bulungi nnyo n'abaleka nga bali mu bbanga ekintu ekikyamu n'abantu abalala abataka bano balina omugabo gwa Ssaabasajja Kabaka kwe yali abawadde emmenga awo Mayiga kennyini n'atunda omugabo gwabwe gwa acres 3 n'ekitundu bweddu zeziriwa ebyange mbyogera n'obujulizi mwenna bamanyi olubiri lw'Emmengo ng'otuuse ku nnyumba ya Katikkiro oba ey'Obutikkiro bw'ova ku nnyumba y'Obutikkiro bw'oba ogimalako ng'odda mu Kisenyi wewali essomero bayita Eagles Nest. Eagles Nest wali ekkuba erikkirira ku musajja alumbwa ne wali ku AIDS Information Center. Kati mu wakati awo wera wali ekkuba erikkirira mu Kisenyi eri kati ewantu awo wali n'essomero erya Kyaggwe Road Primary School. Abatamanyi Kyaggwe Road Primary School essomero lyali wansi eri ewa Kisekka kati wali Mukwana Arcade we wali essomero lya Kyaggwe Primary School. Museveni n'atwala ettaka eryo n'alagira State Council enonye ettaka wegende kuzimba ettaka eryo. Essomero balita agulu ku lubiri balita Kyaggwe Road Primary School kati awo ennyini waliwo ettaka nga liwezaako acres 3 nga lyabataka ba Buganda. Kiwalabye Male ne Charles Peter Mayiga ne baguza ettaka lino ne balitunda. Baliguza Sebalamu na nyini Freedom City ettaka lye lino. Lye ettaka mbongereka video mulabe bulungi nye takalitandikira olaba ekaze 3 n'ekitundu omukulu oyo n'akola ki n'alitunda. Erikuba erikirira ku musajja alumbwa ne ku AIDS Information Center. Aha. Kati ettaka eryo mu biseera ebyo eyali omukubiriza oba yali akulembera abataka ba Buganda yali jjajjaffe Kayilaga Ajuule. Kayilaga Ajuule bwe yali nga akulembeddemu bataka banne ne bemulugunya ku ngeri ettaka eryo lyatundibwamu. Wabalukawo olutalo vva omwange era yogayoga nga Mayiga ayise mu nsowoleze nga jjajjaffe Kayilaga Ajuule owe mugulu musingo ananuddwa omukono okuva ku bukulembeze obw'abataka ba Buganda n'agobebwa. Era okuva ku olwo abataka ne babasindiikiriza obutaddamu kula ku Ssaabasajja Kabaka wonna waali nkiddamu. Mwenna beebuuza Kayilaga Ajuule yava atya kuba nti yakulembera abataka oba ye Ssaabataka akulembera abataka banne. Kyava ku ttaka lino Kabaka yali yawa abasajja be bajjajjaffe abakulu b'ebika acres 3 n'ekitundu Mayiga n'ekiwala Male ne balitunda
ne baliguza Sebalamu. Ssaabasajja Kabaka n'ayimiriza okukolawo ekintu kyonna era essaawa zino twogerera Sebalamu abanja Mayiga ne Kiwala emale ssente empitirivu eziri mu buwumbi ze batannasasula. Nza mutegedde bulungi nnyo. Mayiga obutaka bw'ebika byonna n'agenda nga busigamu ensoole ne zigenda nga zikyamya buli kimu ekya Buganda nga zitunda amataka gano. Abataka bane batandika okwekubira edulu nga tekikyasoboka. Kati ekyo ne kituteekaawo. Era waliwo acres 50 zenkyanoonyerezaako Ssaabasajja Kabaka era ze yawadde abataka nazo zaatundibwa Mayiga ne Kiwala bimale. Awo tuvuddewo. Abataka bano babadde mu bbanga nga tebalinayo beekwata. Ekyo kituufu. Naye n'ettaka lyennyini Yose lye yabagulidde liriko ebibuuzo bingi ng'ate biddibwa mu bitono. Bwe tudda mu byafaayo ebitonotono biraga nti ettaka lino eryaguliddwa Yose ly'okuliwa abataka ba Buganda. Ettaka lino bwe linaddayo ne lyekkennyezebwa bulungi nnyo mu byafaayo n'obwannannyini bwalyo. Ng'era bagoberedde emitendera kyandibange yalitunze n'abaali ne bwe baaliguzizza ettaka lino liriko emiroboli. Kubanga bwe twogera ettaka lino tuddayo ko emabega okusingira mu byafaayo. Ettaka eryo Bwakabaka ba Buganda baaliwa libenga lyakulundirako ente za Ssekabaka omu nga buli Buganda n'ennono. Ettaka eryo bwe lisoma bwe lityo. Naye olw'okuba nti abantu babasigira okuba nti bakola ebintu bino bwe bazaala abaana ne basikiza abaana ne basikiza abazzukulu n'abaana kituuka ekiseera bali balowooza nti ettaka lyabwe. Ng'era mu bika ebimu obutaka obutundiddwa ng'abajjajjaffe bagenze basikiza abaana ne bagenda nga bamanyira ku mataka gaabwe ne bagafuula nti gaabwe ne batunda amataka g'ebika oba obutaka bw'ebika. N'ettaka lino lisaana okuddamu okunoonyerezebwa okwekkaanyisa ennyo kubanga tujja ddisanga ettaka eryo lyaweebwa Bwakabaka bwa Buganda libeeko emirimu gye lyali likolebwa Kabaka n'ebyajja bikyusibwa okutuuka ku mbeera eyo n'ebira mujja bitegere by'ettaka eryo. Nekyo si kyekikulu. Ekikulu kye kiruwa. Nannyini ettaka lino mutuufu nga tannatunda ttaka lino yasooka n'alumba Wassanyakalo Charles Peter Mayiga n'amugamba owaaye ettaka lino nno nditunda tulyagalamu ensimbi naye saagala ddiguza muntu yenna atali Muganda. Njala sooka omukisa guno ng'Obuganda. Wassanyakalo Charles Peter Mayiga yategeeza omukulu nti tetuli interested mu ttaka tetulyetaaga. Omusajja wo nti n'abalaga nti bakola ki tebalina interest mu ttaka eryo. Kati omusajja n'agamba ettaka lino saagala ddiguza bantu bagwira banyampi. Nkoze ntya? Kwe kufuna omutaka omu n'amugamba waaye ettaka lino twagala dditunda naye tutuuseeko emmenga oba tugebe tebalina kyebwetaavu bwa ttaka lino. Tusobodde tutya okukola ki okubanga ettaka lino muligula. Omutaka oyo n'akubira ku bataka banne boogere ne bazzukulu basolooze ensimbi batunde bagule ettaka lino. Ensimbi ne zibeekubye empi tezaaliwo. Kati kwaliko omutaka omu n'ategeeza tya nze nseka njogereko n'owekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo ayinza otufunira ayinza otuwa ensimbi wale wava akabaate nga ono bw'aliddiira munnange ngaga nti nze nsobola okufuna abawa ssente abagulira ettaka eryo. Yoga ng'akutte abataka abatutte wa Yose abawadde ssente ettaka alikoze eki aliguze. Mu bufunze ye emboozi erikwatagana ettaka eryo. Mayiga yasooka gaana ttaka eryo. Kati kyemutamanyi kiikino Wassanyakalo Charles Peter Mayiga ye ng'omuntu nabagamba mukozi wa Yose era mu kintu kyonna ekibadde kikwatagane Buganda teri kigenda wa Yose nga Mayiga takimanyiiko. But unfortunately oba omuky omukisa omubi Joyce Nabbosa Ssebuggwawo yayita mu nkwawa za Mayiga n'atwala abataka bano Mayiga nga tategedde kubanga ssente ezo teyafunako ki oba teyafuna lukusa lulingiriza ssente ezo wano wava obukaawufu nga omususa. Omukulu ono yayogedde ebigambo bingi nnyo naye mu kusookera ddala njala ssooka mukwata bujega bwewuluwa. Nansize kuno ng'abantu abakulu tebalimba
ate era nga omwento oli wakitibwa tosobola kulimba najja nenkola video nembalaga ne baga nti waliwo abataka bagenda okugenda mu State House Ntebe okusinkana Museveni oluvannyuma ne gafuluma era nezia ne bazanyira akatambi kuno ababaga kira kalumbu yanywa ku mmindi ezisinywa mmindi bwe gafuluma n'ensirika Mayiga n'akimanyako kwe kubinyika mu nsuwa n'agenda mu Amerika gye yayogedde bw'agenda mu Amerika gye yayogedde n'akola emikolo gye gy'okutambuza bizinesi za Museveni zonna bulungi nnyo era nabimanyako nti abataka bagenze wani bagenze wa Yoseni n'asirika kino kye yagambye nti yagamba Oweekitiibwa Kaawaasi abuuze Ssaabasajja Kabaka nti abataka bano yabasindise ekyo kikyamu tekyaliwo takikolangako lwaki takikolangako Museveni Mayiga akimanyi nti ye Buganda era yatwala abantu bonna buli muntu yenna amulinamu bukyayagala akole era akimanyi soko simbe wakati awo Mayiga njagala ensemanye era njagala ensemanye nze Oweekitiibwa Kaawaasi omumyuka wo simulinaako buzibu wadde naye yafunamu kaawo ne siminaako buzibu njagala ensemanye nti gwe ne Oweekitiibwa Kaawaasi temulinya mu kimu era ombwa asanga munne ayinza omutomera nkiddamu ntegeeza Abaganda Mayiga tabafu amakwekansa amagala emigo temugamanyi Mayiga n'Oweekitiibwa Kaawaasi tebakwatagana kuwadde n'olunaku n'olumu ensonga eri luddawa omuvubuka oyo Mayiga atwala okuba nti buli ali emmengo musiru ali wansi wa bigere bye nga ne Kaawaasi mwali munnango mukulu ono bw'agenda mu Amerika omutanda yasiima n'atuma Oweekitiibwa Kaawaasi agende akyaliko Obwakabaka mu Africa muno buli mu East Africa era Kaawaasi teyalema teyajembera mukama we n'agenda n'atuusa bulungi nnyo baka Ssaabasajja Kabaka bwe yamutuma okumurepresentinga Mayiga n'akimanyako Mayiga bw'akimanyako n'anyiiga bw'anyiiga n'atuggubala n'emigozo bano gyonna giri mu Mengo Kaawaasi tebakwatagana ani na Mayiga era neno lishafu yabaddewo ye yennyini gye yeewandiikidde okwapointinga yabadde amugobye naye bane bamuwamenge nti bw'oba Kaawaasi nawe oyinza obutamerawo wiiki n'amulekako kuba nabagambye kabineti Kabaka si yagironda kati munnange Mayiga bw'agamba nti teyamanya kugenda kw'abataka oba yabuuza Kaawaasi abuuze Kabaka it was a mistake teyakikola kubanga yamanya nti Kabaka amwesiga okusinga ye kati obuzibu baludda Mayiga wagambye nti okugenda kw'abataka tokumanyiiko era ne weewakana n'okolaba oti nti ze sikimanyiiko ndi ntaye mukulu tukitwale kale tokumanyiiko naye ng'okumanyiiko bw'ova mu Amerika nga Looyo Mutendeke era eyita omukulembeze yasoma intellectual bodde waka n'osangawo ebitali bitereevu obuuza abawaka ebibaddewo bino byatuuseewo ddi era n'obatuuza n'obabuuza mukulu okuva lwava mu Amerika wayiseewo ebbanga nneeriwera wali otuuzizaako olukiiko lwonna mu Buganda n'obabuuzaako ku nsonga z'abatakaazo kyekibuuzo ekisooka wali otuuzizaako olukuŋŋaana lw'abannamawulire lwonna nga weemulugunya ku kutambula kw'abataka ne bagende wa Museveni watuuzaako olukiiko lw'abannamawulire lwonna nga wakava mu Amerika ng'omaze otegeera nti abataka bagenze ne weemulugunya lwaki abataka bagenze oba wayita olukiiko lwa Buganda n'olubuuza ku nsonga ezo lwaki waluyise jjo nga bamaze okugenda ettaka baliguze ng'era Oweekitiibwa Dani Muliika siniya kusinga avuddeyo n'agamba Obuganda buli mu matigga waliwo ekikyamu tulina okunoonya lwaki abataka beeyisizza mu mbeera eno lw'ovaayo ng'omupiira gumaze okukuwa ko gwe k'otuuza olukiiko lwa Buganda oseetinge abavubuka abo bakubuuza ebibuuzo osindike enkuba za mbogo ekodifendinge mutwalaganya abataka nga abataka tebeeyogeddeeko ekyo kikyamu abataka balina olukusa okweyogerako era banaavaayo okwogera nga tobatiisiza tobasindikidde wadde omusirikale wadde obbakanga bajja kwogera ensonga zino era kyekiseera bagenda kwambula Mayiga kyekiseera bagenda kwambula n'obufere obukuli emmengo bagenda kwambula nze njagala sooka kukwata muwono katu bw'ovanga otonye ku kisaawe Entebbe
kati ndoza jigenda kukola myezi jigenda kukola myezi ndoza 2 oba n'ebbanga eriyitamu tokolangayo wadde lukungano lw'abannamawulire bayita press conference okubuuza oba okunenya abataka ba Buganda kye baakola tewakikola wabula ow'ekitiibwa Dani Muliika bwe yavuddeyo kanti abataka kye baakoze kikyamu era ne Katikkiro ali mu ntebe n'atavayo kwogera ku nsonga zino kitegeeza Buganda buli matigga kubanga yakutegeezezza nti abataka mundu mmenye nnyo mu Buganda Museveni bw'atwala abataka n'abajja kabaka kiba kitegeeza kabaka taliiwo akakodyo kali ludda wakaakano Yoseri n'abambalira omuzannyo bakimanyi nti abasajja bano bajjajjaafe abataka bibika basobola okutuula wansi ne banaabira Ssaabasajja Kabaka mu maaso ne obuyinza babulina bajjajjaafe abataka bibika balina obuyinza obusobola okunaabira Ssaabasajja Kabaka mu maaso bo ne batuula mu lululangira ne banoonyereza ne bafuna omuntu omulago basobola okussa ku Namulonde eyo obuyinza babulina kati kyankalanya abataka bano oba disorganizing ng'owabulookezi ogenda wa Ssaabasajja Kabaka nti yali isolated tebasobola mutuukako batandika okunyiiga beepike batandika okuwala kwa Ssaabasajja Kabaka ye Museveni kyekigendererwa ki Katono Mayiga bw'agamba nti akakodyo ako takamanyiiko kitegeeza mu Abaganda eyabaloga akyali ku muti keeka akakodyo ako Kabaka mugjeeko abantu bonna baleme mutuukirira nga n'abataka mwebali abataka banyigirize eno batuuke okugenda wa Museveni abatwale Museveni abagambe nti kati mbagulidde kino na kino ABCD kati yessaawa mugende mulumbe nkiddamu abataka ba Buganda balina obuyinza singa balaba nga Ssaabasajja Kabaka byakola tebijja mu nsa oba avudde mu mbeera obusobola okulonda kabaka omulala yenna mu system ya divide and rule Mayiga gye yasoma n'agimasitalinga ne mukama Yoseri tibabula otabasira omuntu abatono wakalekezi yete muzezede nsanga bisibe ke kakodyo ke bayitamu ekyo terajja kikunyula ku TV ku radio ya Uganda terajja kikunyonyola kati Mayiga aganta kimanyi mubuuze bwe yava mu America wayise emyezi 2 plus TV ze zitabaddeewo radio ze zitabaddeewo abataka baamwekweka ntasobola basinkana babuuza oba yalinze kutu oyo mvubuka kalino kansoke mbasese yasindise bankoba za mbogo balumbe bajjajjaffe abebika by'Abaganda nembaga nti ki protocol gye mwakutte enkyamu kubanga akabinja kakaako n'asindika n'atuza olukiiko lwe lumubuuza ebibuuzo ng'atudde awulira era bamuddemu kati mukulu wasindise omuvubuka ono gwe bayita Kasacca bwabanga ye Kasacca gwe mmanyi yakubuuza ebibuuzo mukulu Kasacca ngenda kugamba vamu tuula mu nkiiko za Buganda toddamu kwogera kigambo okujja ng'oyagala nkubire kampani ya caayi ey'Ekasese kubanga bantuukirira dda nga balina information ekukwata ku kampuni ya caayi Kasese oyo mvubuka yabadde ayogera yabadde abuuza Mayiga ebibuuzo alina ebizibu ntoko biringa obugulu bw'eggongolo yali akola mu kittavu kya kampuni emu ekola caayi Kasese n'abulankanya ensimbi empya n'enkadde n'enfuna information n'enkuleka ku lwa Buganda ne bw'obanga otandise okuyimirira mu kkubo ng'otandise okuvuruga ensonga oba kufuusiza mafiya otandika okusirwala ng'obuuza ebibuuzo by'ekisiru nga tumanyi gye bifaana gye biraga Kasacca wumuzaako engalabyo ate weesonyiwe tuula butuuzi owuliriza ensonga za Buganda ezimusooka ozeesonyiwe tuwange ziva Kasacca wanga yeggwe nga wakolako mu kampuni ekasese mu kampuni y'amajaani n'obuuza ensimbi z'abasajja nga n'emisango giri mu kkooti e Kampala wumuuza nyizo gira n'egikuba ku mmeeza wano yeggwe Kasacca gwe mumanyi kubanga baakumpa details zonna nzirina wumuuza engalabyo emisango giri mu kkooti kampuni ekubanja ensimbi ze wabuzaabuza yono wano yaluwa mugenda mulaba Kasacca gwe mbagamba
Ku nkomerero y'omwezi ogwokusatu omwaka guno waliwo abataka ba Buganda abasinkana omukulembeze w'eggwanga mu maka g'obwa pulezidenti agasangibwa Entebbe. Bano bakulemberwamu eyaliko minisita w'obwakabaka Joyce Nabbosa Ssebuggwawo nga mu kiseera kino ye minisita omubeezi owa tekinologiya n'ebyempuliziganya mu gavumenti eya wakati. Olw'okubanga babadde tebakyaweebwa kitiibwa kyabwe kibateekwa kuba nakyo ng'abataka. Ensonga y'abataka okusinkana pulezidenti ebadde ku mwanjo mu biteeseddwako mu lukiiko lwa Buganda olusookedde ddala okuva Ssaabasajja lwe yaluggulawo ssabbiiti ewedde. Omukiise Henry Kasaacha Mubiru ng'akiikirira ssuubi lya Buganda yalambuludde ensonga z'abataka okwekulubeesa mu maka g'obwa pulezidenti. Amawulire gaafuluma yoolo yennyini nti Pulezidenti Museveni yali agulidde bajjajja abataka ettaka era nti agenda kubazimbirako n'ekizimbe. N'entyamu olaba ono yaseetinze ti ensonga za Buganda naddala ensonga z'abajjajja ziva zitya mu Bulange ne ziva mu Lubiri ne zigenda mu woteeri. Ekyo ekikolwa ekyakoleddwa kirimu enkwe kirimu n'omululu. Wano omukiise ng'ayita mu mukubiriza w'olukiiko ow'ekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule wasabidde Katikkiro ategeeza olukiiko obanga ensonga z'abataka azimanyiiko. Era bw'aba azimanyi aziruŋŋamizza. Lwaki ebintu bino biri mu mawulire nga tetulina bifuna mu butongole? Nti enteekateeka zino Katikkiro azimanyi n'akatono. Enteekateeka zino Katikkiro azimanyi n'akatono. Ogambye wali mu Amerika n'omanya ku nsonga zino noga nti wategeeza Oweekitiibwa Twaka Hawaasi abuuze embuga naye ate ogambye ti enteekateeka zino ozimanyi n'akatono. Kati ogamba otya n'akatono tozimanyi nga mu maaso ogendaga nti nategeeza Oweekitiibwa Twaka Hawaasi. Bagambye bataka bagenda mu gwa kusatu tuli mu gwa kumeka mu gwa munaana. Sebo amawulire mu Uganda tegakyakola oba gwe kennyini kubanga ebintu bingi ebigenze mu maaso mu Buganda okuba abantu ku mataka Mayiga takola press conference, ekitta baana mu byobufuzi takola conference, okutta takola conference, n'ekisenda talina kyakola amataka g'embuga ngonna bagatu talina kyayogerako. Kati babanga badde asirika ku bintu ebibadde biruma Abaganda mu Buganda lwanayogera ku bintu byamanyi nti mukama we kennyini yabiddukanya mu Buganda. Tugenze mu maaso. Alindi mu Amerika Ulida Muganda wange ono gwe naleka akuma embuga n'ampeereza obubaka Oweekitiibwa Twaka Hawaasi ti abataka bano bagenze Entebbe ne mugamba bagenze Entebbe ne mugamba wuliza embuga kubanga embuga eyinza okubanga yaluŋŋamizza n'awuliza embuga n'aŋŋamba nti n'akatono embuga terina kyemanyi ne mugamba tegeeza omukubiriza w'abataka nti bavudde mu katebe. Katikkiro asabiddwa okutangaaza ku ky'ettaka erigambibwa okubanga ligenda kugulirwa abataka abasinkana omukulembeze w'eggwanga n'okkakasa olukiiko obanga bino maaso mooja bimanyiiko. Ettaka erigenda okugulibwa ly'abajjajja Ssekinnoomu, lyabika oba lya lukiiko lwa Ssaabasajja. Nange simanyi nti Katikkiro oba tazimanyiiko teziyinza kuleetera Obuganda obuzibu kisobokera ddala. Katikkiro yeewuunyizza jjuuzi wano ng'amawulire gamutuukako nti ate nate abataka bazzeeyo Entebbe. Mba ndi wano ku Lwokutaano ku Mande ng'omwaŋŋamba nti abataka bagenda Entebbe. Omuntu w'obuyinza ow'amaanyi n'aŋŋamba nti bino bimanyi ne mugamba n'akatono. Ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ssaabataka nga tamanyi. Ettaka eryagala okubagulirwa nalyo tategeera bukulu bwalyo. Katikkiro akakasizza nti omukubiriza w'abataka Omutaka Namwama ensonga z'abataka abeekulubeesa tazimanyiiko. Omukubiriza w'abataka bwe mbadde njogera naye nga naye tabimanyi. Wano Katikkiro waasinzidde okutegeeza nti ne bwe kuba kuyamba pulezidenti alina okuyita mu Kabaka. Pulezidenti
bagenda abantu okulakulana kirungi ye kirungi nnyo okubayamba asaana kubayamba ng'ayita mu mitendera ye asaana kubayamba ng'ayita mu mitendera emitendera gy'abataka ginyuddawo Ssaabasajja Kabaka asaana kuyitawo Ssaabasajja Kabaka ng'ayamba abataka. Katikkiro agamba nti ensonga zino zammazeeko emirembe buli gy'ayita. Sirina mirembe okukola ennaku mu Amerika bino abantu bye bambuuza buli gyenzira abalala banvuma buguli Abaganda oba mwabaaki temutamukanga nnyo bwe muti. Kitegeerekese nti waliwo akakiiko akagendo. Abaganda babaaki temukyamuka nnyo bwe mutyo. Abaganda gw'oli muki? Abaganda munsobera mukyamuka nnyo gw'oli muki? Kale nno awo tuvuddewo. Kati njala kubuuza mukulu, bw'ogamba nti ensonga zino tozimanyiiko, naye ate ow'ekitiibwa Dani Muleke yawummula najja n'ayogera ensonga ne zigenda, kubanga mwakwata amawulire mugasibako ekisaakaate. Museveni yayagala fulume gafuluma, gatagala butafuluma tegafuluma. Kati gwe tewayagala amawulire gano olw'okuba nti mukama Museveni yabirimu n'osirika. Mu kusirika kuno nga toyagala kintu kyonna kikole kitataganya abantu. Siba kubanze n'owakitiibwa Dani Muleke gwe wandibadde ovayo n'oyogera ensonga zino nedda. Wulira owakitiibwa Dani Muleke byagambye tulyoke tugende ku nsonga enkulu. Ssaabasajja Kabaka ab'amagezi era bw'atyo Oweekitiibwa Dani Muleke n'awabula abataka nti ensonga zino basaanidde balabe mukama waabwe zigonjoolwe nga bukyali. Ssaabasajja obimanyi bulungi bino byajja nanga nti owaayi biwulira bagenda mu maaso eyo. Kwanza Ssaabasajja ndowooza tulina okubalaba kubanga mu Buganda omuntu yekka akiikirira Omuganda ne gavumenti yakakati nga bwe tuyinza okufuna ne federation oba ya East Africa oba ki. Naye Obuganda bw'eba eneeyogeranga Buganda, Katikkiro yateekwa okugenda eyo kubanga Kabaka waffe tetumwagala agende atuule n'abakopi ku Kyesa. Ekyo musaana okukimanya. Kabaka tagenda mu bakopi kugira ki? Kyekiteesaawo enkiiko zino zonna okuva ku kyalo okugenda buli wamu tufune Kabaka ayogera kisunsudde. Kyemuva mulaba nti n'okulagira talagira kubanga ye buli lwasiima mashinalenge ekola. Oweekitiibwa Dani Muleke era kinoganyizza nti ebiriwo katiisiro ebisoose okubaawo wabula nti ne gavumenti y'NRM bwe yali nga yakakwata obuyinza nga baakava mu nsiko, Pulezidenti Yoweri Museveni yayagala okutwala abataka e Japaani wabula ensonga eno baagigaana kubanga yali tegoberedde makubo matuufu. Mu bigiiningi wano nga twakamala olutalo, Pulezidenti waffe yayagala okutwala abataka e Japaani. Nali omu ku baali mu lukiiko bemba mwagadde ninayo n'omulala gwe n'abakootengera Ssebunyalule twalinnya wansi ntuga nti abataka Pulezidenti tabakozesa. Otegeeza Katikkiro yamanya ne Kabaka bwe bali abataka baligenda naye nga baayiseewa kubanga bw'oyabuluza one system of governance n'ogitwala eri omanyi bw'oyabuluza Buganda nti tekyaddayo kuba united. Ntegeerekeka bulungi. Ssebo Queen bw'anaava egindi ajje wano naye atwaleko ekiwayi ekimu. Lwaki mumuyita nakamala byonna? Kubanga ye gwe batuma buli bonna kwagenda. Era eri bwe mugenda eri mu bakopi bali ffe tubayita bakopi abo ku saidi ya Kabaka baba bakopi naye saagala mugambe nti tubavuma nti nankani. Naye tebaneŋŋanira eyo ne Katikkiro mukopi munaabwe. Niwe babigize ye n'abikomyawo mu mashinale yaffe n'ennyo. Mu mbeera eno Alright. Muwulidde bulungi nnyo. Kati bakulu abasajja abazaana ba Kabaka wano wenjagala mutegeerere ebyafaayo bye mbadde temumanyi bye biriwa. Butyo abasajja bano bamaze okutuuka mu mambuka ga Uganda baatula mu lukungaana olwaliyo okuteesa butyo bagenda okuzza Obuganda n'okutuuza Ssaabasajja Kabaka ku Namulondo kuba Kabaka nga bagenda tasobola genda kuteesa n'abakopi. Ayina bamukiikirira naye nga bamukiikirira munange bakolagadde bengali ng'embwa etunda omuzigo nti munne bwe gunaadiba nja gwekkavulira. Mu bantu abagenda mbategezezzaako kwaliko John Katende, kwaliko omugenzi Apollo Nsibambi, kwaliko omugenzi Ndugwa Semakula,
kwaliko ne Swaibu Musoke bwepo n'abantu abalala. Mu bintu bye bateesa mu ngeri eyo babiteesa Ssaabasajja Kabaka taliiwo nenga ebintu bye bateesa byali byakusaanyawo Buganda. Mu bintu bye bateesa obulungi ennyo mu kusaanyawo Buganda bategeeza Yoseri Tibahabulwa Lutabasira mutano wa Karekezi sire tamuzezedde ensanga bisibe. Nti nno munnange twagala kukkiriziganya naawe nti olw'okuba nti eyaliko governor wa Bungereza yali governor wa Bungereza eyakola ki eyali akontrolinga obwakabaka bwa Buganda ng'asinzira ku biragiro ebyamuweerwanga n'abakyala omugenzi kati gyali gyabukutira ng'embuutu ezitaliiko ddiba nti kati gwe Yoseri okusinzira ng'oyagala tuzze obwakabaka buno twagala obeerenga omukiise oba governor alina obuyinza mu mbeera n'ebikolwa ebigenda byonna mu bwakabaka Buganda era ng'olina n'omukono mu kulonda Katikkiro wa Buganda. Ebyo byateesebwa ebimu ku byateesebwa nga bawa Yoseri amayinja. Yoseri nga mumanyi nti ye akusooka n'akutuna ekyamulinga essalambwa ery'enseke n'asooka nerowooza n'amala n'addamu. Ekyo yakikkiriza bulungi nnyo. Era mu kkubo lye limu okuba nti omwami ono agenda fuuka gavana ku lwa Queen okuba nti akiikirira gavana oli, Yoseri yakikkiriza era mu kukikkiriza bulungi okubeera gavana ng'akontrolinga okuba nti alina obuyinza mu lukimu bwakabaka bwa Buganda. Bakatikkiro bonna abaasooka omuli Oweekitiibwa Josh Mayanja Nkanzo omugenzi Mukama okuumuza emirembe, okuli Oweekitiibwa Mulwanya Mulise Mwogerere, okuli Oweekitiibwa JB Walusimbi. Bali ababiri abaasooka baakola bulungi nnyo. Obuzibu Yoseri atandika okufuna ekinyegenyege ekyagala okuyingirira ddala obwakabaka bwa Buganda. Naye akiyingira atya mu ndagaano ze baakola ne baamusuubiza. Wano omukulu ono we baamuleetera ne bamuwa ekifo n'okukiika mu bwakabaka bwa Buganda, ne bamuwa n'okuba nti bamuyingiza mu kika ky'ente, n'okuba ne bamuwa n'erinnya, ne bamuwa n'omutuba. Era ebintu byonna byakolebwa nga Ssaabasajja Kabaka byamugwako bugwi mu maaso nga tategedde bandi baali mu mission eno. Yoseri okusinzira ku nteekateeka bano abasajja ze baali mu lukuŋŋaana olwo eggulu Ssaabasajja Kabaka zaatategeera bulungi nnyo, nomwalina okukkiriza Yoseri abeere omu mu lukiiko lwa Buganda era bamuwe n'ekika bamusige mu kika eky'ente ne bamuwa n'omutuba. Era Yoseri gwe mulaba oyo mu Mwankwetu alina entebe kw'alina okutuula mu Bulange Mmengo, naye nga entebe eyo ate liraanaganye ddala nnyo ewali Ssaabasajja Kabaka, naye nga Ssaabasajja Kabaka yakyewuunyira okuba nti tuli Baganda oba Baganda. Ssaabasajja Kabaka tekiraba ng'ekintu ekikulu kubanga bulijjo abantu bagira basenza. Omukulu ono ebyafaayo bye bino wano wammanga. Mwali mwebuuza ka video ono kaasiibuka ku ky'omusajja ono muwa ayingire mu Bulanga afunemu entebe. Byava mu meeting eyali mu mambuka ga Uganda abagenda okuteeseza Obuganda nga Ssaabasajja Kabaka amanyi nti asindise bantu bwe, kumbe zaali nkwezenge baabano. Ngwakwebaza Ssaabasajja awamu n'abataka b'obusolya n'olukiiko lwa Buganda bonna bazze wano kwebaza Oweekitiibwa Pulezidenti n'okumulaga obwawamu Abaganda bwe tulina gy'oli ne gavumenti yo, era n'okutegeeza nti Obuganda buwulize gy'oli. Ekisigaddeyo mukama wange Ssaabasajja, olukiiko luntumye okusaba Oweekitiibwa Pulezidenti akkirize okumwambaza Busuuki eno ng'ekirabo ekijjukizo ekyokuweza ebirungi, ekyokwebaza ebirungi
Buganda. Ensonga eyokubiri kwe kujuukirirako okukyalako mu lukiiko olutudde mu Bulange omulundi ogusoose. Mwebale nnyo Pulezidenti. Uyo olubaleeta ejjembe bisiga mu Buganda. Nga ssentebe ayambibwako abataka bambaza Pulezidenti bambaza ejjembe. bwe banaamala omutaka Katongole ow'ekika ky'Ente ne Katikkiro we nabo bajja kukola omukolo oguyingiza Pulezidenti mu kika ky'Ente banayo wange. Era Oweekitiibwa Pulezidenti ajja kufuulibwa omutaka mu kika ky'Ente. Yajjawo Katongole nga mu kumufuula omutaka ajja na kumuwa olunyiriri. Bino nja kubyolekeza kati Oweekitiibwa Pulezidenti Kaguta Yoweri Museveni. Oweekitiibwa Pulezidenti oli muzzukulu wange. Wano mu nnono zaffe omukulu w'ekika agaba obukulu eri bazzukulu be abakoze ennyo mu kika kye. Olw'okubeera nti ossizza ekitiibwa mu byobuwangwa n'ennono za Uganda zonna, bwetyo nange nkuwadde okubeera omutaka ow'ennono mu kika ky'Ente. Nze kyenkulembera era mu kiseera ekitali kyewala nja kukola enteekateeka nkusimbire omutuba ewo olukakasa tweyanziza nnyo, tweyanze. Awe waava okubonaabona n'Abaganda ffere be tulimu olw'okwambaza ejjembe ne baliyingiza mu kika ky'Ente, kati likola buli kimu kyonna kye byali byagala kye baateesaako eri mu miitingi mu mambuka ga Uganda. Awe ejjembe munnange otandise okusala abaana n'abazzukulu bamalawo kubanga nalyo ligamba litaka. Kati wano w'oyagala okubuuliza ekibuuzo, ebintu bino byonna omukuza era omuteekateeka w'amayiga ye John Katende, ebintu byonna amayiga byakola biwandiike wansi nga bisinzira ku ebyo byonna byawandiikibwa mu mambuka ga Uganda byonna. Kati bwakugamba nti teyategeera nti bataka baagenda, najja mu lukiiko ne yeekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo, nammwe abasajja n'abakazi Abaganda abali mu diaspora abalowooza nti mulina Katikkiro, ono muyina wassanyi yejja okusanya Obuganda okusinzira ku ndagaano ezaakolwa mu mambuka ga Uganda nga baleeta ejjembo lyambaza okulifuula n'okuliteeka mu kika ky'Ente. Kati Mayiga bw'agaana n'abulookinga abantu bonna obutagenda wa Ssaabasajja nga n'abataka bwe bali, abataka balina kukola ki? Awo tuvuddewo. Bino byensuubira abataka bagenda bagamba n'ebimu ku byo bajja bibagamba. Omukulu ono
bw'amala okufuuka ekyo kyali bajja bamutendeka butya wagenda okukola ebintu bino. Tutuuka ku Weekitiibwa Dani Muliika nga ye Katikkiro. Ebintu bye yakola mu myezi 6 egyasooka byajjako Museveni ekyewungula, era n'akubira ba John Katende bana bagamba tekisoboka ku ndagaano zitwakola mu mambuka ga Uganda. Dani Muliika byakola biri against my will. It is impossible. Tekisoboka. Over my dead body. Muliika afulume Mengo. Ne bateeka Ssaabasajja ku ninga buli kimu, naye nga musajja tebamuteekako n'ebigambo byennyini ebyayogera mu ggulu ebyawandiikibwa. Tabiinaako kamanye n'akamu olw'ensonga yalowooza atuma bantu be kugenda mukiikirira. Kumbe bano baali bakola ekintu kyennyini ekyokusanya Obuganda. Era bujja babuuza lwaki Weekitiibwa Dani Muliika bamugoba oba bamuwumuza. Yali pressure okuva Museveni ng'akola ebintu ebitagendera ku bintu ebyawandiikibwa mu mambuka ga Uganda. Omwali omugenzi Professor Nsibambi. Nsibambi osibamenyonnyodde nti naye teyali musajja Muganda. Olw'ensonga nti bamu ku bintu abateesa ebintu by'okusanya Obuganda, y'ensonga lwaki nti bwe yafa yagenda n'akyukira Obuganda obulombolombo n'ennono, n'asalawo nti ye omwana omuwala agenda musikira. So nga Nsibambi yalina baganda be abalina abaana ab'obulenzi. Mu Buganda omusajja Omuganda bw'atazaala mwana mulenzi, abaana b'abaganda be basikira omusaayi, then ebintu biri eby'obugagga ebibadde bagabana ne bigenda mu baana bawo omusaayi. Bwe kityo bwe kikola. Naye omwami olw'okuba nti yali Muganda nga mission yabwe yakusanya Obuganda, yagamba nedda, nze omwana omuwala ajja kunsikira owange, kubanga y'omu ku baali mu mission y'okusanya Obuganda okubalaga nti ennono n'obulombolo mu Buganda tebikola. Oyo ewani ye Apollo Nsibambi mugenzi. Mwebino ebintu bigenda mpola mpola mu Buganda. Sika tozaala mwana mulenzi ng'oli musajja. Omwana wa Muganda waakusikira mu musaayi, naye batasikidde bintu byo. Kati ebintu byo gobana abaana abawala bwe wazadde abaliwo bo ne batugabana ebintu byo. Naye ng'ono omwana wa Muganda akusikidde mu musaayi okusikawo obulombolombo n'ennono, ye yagamba omwana omuwala yamusikira ng'atuukiriza ku bulombolombo obw'okusanya Obuganda mu buli kimu kyonnyini nga bwe kiri. Tugenze maaso. Omukulu ne bamuteekateeka bajja bamuvuga bamutuusa wano wali mwawulira information engeri gye yatuuka mu Bwakabaka bwa Buganda okufuuka Katikkiro bamuyisa mu kadinisa. Era ababirimu bonna we bali. Katutuuka ku nsonga eno enkulu. Weekitiibwa Dani Muliika yali musajja mukambwe nnyo. Yamanya ensobi bano ze baakola mu mambuka ga Uganda. Nabaga tugenda ku bintu by'abakisiru bakopi. Buno Bwakabaka bweyimiridde era ensonga z'Abaganda ziba z'Abaganda tuziteesaako. Buli kimu n'atandika kikyusa nga bakyalina. Museveni n'agamba nti over my dead body. N'ateekawo pressure y'amaanyi nnyo n'okutuuka okukola ki? Okulagira Ssaabasajja Kabaka akyuse Weekitiibwa Dani Muliika era n'omukyusa. Awo Vuukolo we yagira n'akuba Samofi. N'agwa mu kintu. Ko Museveni okke kati nfunye wange kansoke mbavuga esaketi mulyoke mutegeere. Na kati atuvuga saketi mu ngeri ya divide and rule. Kati ate Mayiga alina omuze. Omuze guno gwe guno. Ffenna mu Uganda teri muntu yatandikanga nti tatambulako ng'akozesa taxi oba baasi. N'ayina emmotoka yalinnyako taxi oba yalinnyako booda. Kati kana akaboozi kali fanene mu nsonyi ngenda kayisa omalage engeri ya Mayiga gy'akola. Mayiga yeewuguusa. Okwewuguusa kwe kulwa ekintu ng'okimanyi oba wakikoze nene weefula nti wakikoze n'obeera innocent nnyo n'otunda bwoti n'otunda buli ali awo alowooza ki akola ki. Kambawo ekyokulabirako ekituufu. Mwenna abatambuliddeko mu baasi ne mu taxi. Bwe mbanga munoonya omuntu ayikyusizza empewo mu taxi, mwangu wa kutegeera yaluwa. Abafuuyi b'omu taxi bw'afuuwa ku bintu biri bakolako kimu. Bw'atasooka kubuuza ani afuuye, asooka n'asirika n'atulira buli muntu aziifu nti tategedde kigenze mu maaso. Bw'alaba mutandisa okuga nti ani afuuye nga naye aga nani afuuye. Ku bintu biri akolako kimu. Mu taxi oba mu baasi abafuuyi baamu oba aboonoona empewo
bayina ebizeegi ebiri bwabanga yafuuye asobola okwekazanaga ani afuuye ayeyeyeyo naafuuwa ayi kalinako nebbaluwa bwaba takoze ekintu ekyo asobola okusirika nemutandika okwemulugunya ani afuuye ye ngaali sirias nnyo azini nnyo kati oluvannyuma naga ono baba afuuwa naye nga yafu kati oye Mayiga mu nkola ze ez'emirimu ezize yeewuguusa kati ne ku kyabataka yeewuguusizza ng'abadde takimanyi ekutuyite okwewuguusa naye ng'akimanyi oyo gwe tuyita Mayiga yenkola eyiye gwe njala okubuuza tugende wano mpolampola saagala museka bane programu eri serious sinnasekako abanumeza emboozi mwe museka ki nze abanyumiza sinnaseka temumuseka ate mwena mwali mulinyeeko takisi egyemize mugimanyi mugikola naye gwe kennyini abukoze ne weebuzaabuza ne weewuguusa nga atannakikolako netandika kunoonya ani anyononya empewo naye nga muoli osirize kati oye Mayiga yeewuguusa tugenze mu maaso omukulu ono ye kennyini akimanyi bulungi nnyo nti omulimu gwakola mu Buganda gwa divide and rule n'okujja obukulembeze bwonna okubujja kumulabudde ku ye nga teri anyega nzize mbaga bintu bino nga munvuma nga nseka ne ngamba mbijja kujja tayimu yokka obudde nabagamba Mayiga wano abakozi bonna bali Mengo bali ku payroll ya State House ye ng'omuntu Peter Mayiga afuna milioni 40 ez'omusaala okuva mu State House so simbulange Mengo Ssaabasajja Kabaka yazimuwa sente ezize ziva mu State House milioni 40 bweddu Full Minister wa Mayiga gwe yerondedde afuna milioni 10 ez'omusaala bweddu okuva mu State House abamyuka baba minisita bafuna milioni 7 bweddu kati yagenda okulaba ng'alina kyatannamaliza eri abajja omubuuza ebibuuzo n'addira ab'amasaza n'asaba Yoseri mukama we n'amuwa emmotoka za Harrier Kawunda enzirugavu ze nabagamba ne mulyoka muvuma lumbu ye Simalumbu yetayagaliza Buganda wololololo mwogera wolokoso emmotoka Museveni yazisindika baziwa ab'amasaza nga silence pill musirikale temwogera musirikale bonna abona abawe emmotoka ne basirika n'agamba Magombola abakoze eki abamagombola n'aleeta pikipiki nazibalaga bonna ne bawa pikipiki empya bajaji buli omu weggobulamu pikipiki mpya bajaji musirike basirika kati bajjajjaffe ab'ebika ne basigala mu bbanga nga beemagaza nga balaba omusimbi ogutambula Emmengo muyitirivu naye tebafuna wadde n'ekikumi kati ne tujja ng'Obwakabaka bulina abantu abakuuma ebifo byabyo by'ennono abaali bafunanga omusaala omulungi ku bakatikkiro bali abaawummula abantu bano bonna nga kati si basasule nakati bafuna misaala bafuna essente entono ennyo bafuna wakati w'emitwalo 230 omwezi naye ng'essaawa zino essente zisobola okugula emigga ebiri n'amata abanekero ya sukaali nedda zabasasula ebintu ebisinga byonna byonoonye n'abisaanyaawo amataka gonna ag'abalangira n'abambejja ag'ebika amataka byonna Mayiga yabitunda n'abizeewa Museveni indirectly byapa byamuwa yaddamu n'abitunda n'abiweereza bulungi nnyo ngera pulani bwe yali kubanga njala kubuuza ku Joash Mayanja Nkanza omugenzi w'ekitibwa mulwanya muli simwogerere Jebbe Walusimbi ne Dani Muleka ani go baali bawadde ku bintu bya Buganda ani go baali baddize bintu bya Buganda taliiwo era babiwoono owuwe bwe yasetinga yensonga lwaki mu bintu bwe nabo wayobebi abakatikkiro tebaali faalingana ku nsonga za gavumenti ku nsonga za Buganda kubanga ekituufu kiri nti Buganda yali gavumenti eyeetongodde era nga bakimanyi bakatikkiro abayita kati ono ojja akozesa omukisa guno okukwata Obuganda abusindika abuzeeri era singa siri obuyo n'ayogera bwemuvuma ku makyalo olw'eggulo singa Kabaka mmye singa n'Obuganda mmye
nkiddamu singa Solombo yayogera n'abantu abatono nga ne mwanyinaze Nalubama gubamizizza omusuuwi kibiri mabega singa Obwakabaka babujjawo dda ne kabaka nga mufu yavaawo kubanga yali mission nazinke kintu kyonna structure zo nazite akiteeka buli kimu bali bamaze okukikola amanyi kabaka oyo yagenze kiwedde amataka gonna ne bagatunda nga kabaka bwakisa omukono mu ngabo teri agenda kubuuza Wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga ttaka lino lyakuttewa ani yalitwala. It was a gone case ekyo nga kiwedde kati alina ekintu ku mutima ekimugamba omusajja ono anemedde kanta andabisizza buli wamu Ssaabasajja kabaka aganye okufa nibo mulaba tanyirira kati musiufu pressure bagande bamuvuma teri akuvuma gwe weevuma pressure muli mbi amataka gonna bagatunze gaweddewo mwenna abalenya Ssaabasajja kabaka bamusibako tasobola kwongera dde okukola ekintu kyonna ono yamugobako abantu kyobala bako mukolo kajja kulingiza oyo akugambye Ssaabasajja agambye eki buli kimu yakitwala n'akijjako kale mbagambye tusooke tuwa omukisa bajjajjaffe ab'ebika bya Buganda baveeyo boogere sayidi mujja giwulira bulungi nyira mujja gitegeera naye mbagambye nti entabo bwe yava abataka Ssaabasajja kabaka yali yabawa ettaka ndibalaze bulungi nnyo ebyange mbyogera n'obujulizi Mayiga n'ekiwole male ne balitunda baliguza Ssebalamu ettaka ly'embalaze liriko ebibaati kati abataka bano balina obusungu obwabwe naye nga balowooza Ssaabasajja kabaka yabeeko kukumita beekweka nga akasajja kalina mission nnene nnyo ngera kubuuza Katikkiro is just an administrator mulabirizi omulabirizi otuuka otya okuyingira mu lyolangira n'oluteekamu abantu gw'omulabirizi ngeri oli mukopi ne n'osigayo abalangira ab'ensoole n'osiga abambejja ab'ensoole n'ogenda mbika n'osigayo bajjajjaffe abataka oba obusuli ab'ensoole ekigendererwa kyo kiba ki n'ojja mu lukiiko lwa Buganda n'osiga ensoole ezizo n'ojja mu Bamasaza n'osigamu ensoole ezizo n'ojja mu bukulembeze bonna n'osibamu ensoole ezo n'abakulembeze abali kabaka bwe yabuuza n'oteekamu ensoole kubanga oba olina self interest n'emission eneekusifu abantu gye batamanyi mujja akatambaala ku maaso nze bye mbagamba mujja bbira bakunga muzimbira bakko byonna bye mbagamba era temwenenyanga nti lumbu yeyayogera ebigambo bino bibaddewo ate bijja kubeera mujja bbira naye nze kyemmanyi kiriwo ekiti abasanyukira Mayiga mu mujja okusinga okunyiiga nga mutegedde ebyama ebiri emmenge bituufu nze sijja kunyiiga nja kuba munnange ndi eyo oba nfunye ku paapali yange ndi epaapali yange oba ndi akacereka bwe naabanga wendiga Katonda akyankingiriza mujja kunyiiga nnyo kano mujja kajjayo mbaddiramu mwenna abavuma lumbu y'essaawa zino nga mulya mu ngalo za Mayiga mujja kunyiiga nnyo nga mutegedde obukyamu bw'akasajja kano ne mission yake neekusifu mujja kunyiiga nnyo era mujja kyemaanya mujja kifuwa nga mukizza munda ng'obudde bubagenzeeko kubanga temmanyi nkola z'akabano akabano kalinganga akajja kaseka nkanakulya akameevu kajja keesisa osusa kaseka mugenda okumala okugasusa nga kagamazeewo bwe kali balina ka plastic side balina ka plastic smile akasekaako akasekereza omufere yenna alina olulimi olumatiza omufere yenna yeefuutiika buli wamu ng'akajonjo omufere ayambala bulungi nnyo ate omufere mumugwamu akambuwala n'okusinga gwe gwafeze nasa mutegedde bulungi bino byaffe byonna bisinga obungi mbadde tembimanyi bawadde naye nga abalina obbi baba batiisatiisa kati ate nkiddamu ekituuka kuwa ekitiibwa Dani Mulirika ku bigambo bye yayogedde Mayiga ne kimutuukako essaawa zino ekintu kyonna ekituuka kuwa ekitiibwa Dani Mulirika olw'okuba nti yayogedde gajjakko buguma naawe osaaga
gajja kubuguma. Kale olwokuba nti obudde butwala kanti ndiggwa ate nga nkimanyi enjogeza ya bbeeyi mu butongole program bweti tujja giddamu ku lunaku lw'Essande mu program ebimuli Mulange Mmengo abagibaddeko mu baligibeerako Mukama bankomire akatambi kawedde buli omu atuuke bulungi gyapangisa ne mu maka ge gyasula. Mukama bankomire tujja sinkana ku lunaku lw'okutaano ngenda bbawa okuba amasimu mwogere ensonga zammwe. Ku lunaku lw'okutaano wiiki eno ngenda bbawa olukusa mbagulira amasimu okuba amasimu mwogere ensonga zammwe zonna nga bwe zirina okuggwa kubanga niyo video lwaliro erabika njiwunzise era njimaliriza. Mukama bankomire atakuumira mpera tusinkane ku lwokutaano nga mukuba amasimu okwogera ensonga zammwe zonna nga bwe zirina okubeera mu zino zirambula. So nno mwegendereze buli gy'oyita ne gye muyita naye muzuuke eggwanga balitwala neza mutegedde buli kimu kyonna ekiriwo. Kale nze ogwange nkoze n'akulabako akatono akakyadde mukkiriza okugenda kwange kuno kangende mmala okuwummuzamu engalo kuba ebigambo bino si byangu byogerera essaawa mu n'ekitundu ng'ate TV za Uganda zikolera dakiika 5 ku 10 naye nze n'embeera kuno nga neererejje okumala essaawa emu n'ekitundu ku 2 nga babulira ensonga zino ezitali nnyangu. Sinze nanditudde kubanga eriyo bangi abeeraga nti basobola okutuula mu nsonga zino ng'era balowooza nze ndi mu kifo kikyangu okwogera ensonga zino. Kale kansooke mbatumireko mwenna bali eyo nga muga omusajja oyo si mutuufu okwogera ebigambo bino. Omutuufu waliwo yandibadde abyogera nkubuuza si yandibadde asobola okwogera ensonga gwe omutuufu wali lodde asobola obyogera. Olina essimu olina data jangu obyogere obirambulule obisenke nga birina okubeera toddeyo ku gwola ntulumbu etasaanidde kwogera nsonga zino. Kwata essimu ye ya buyonjo tuula nga bwe ntuula no kafomo kange eggula mama waggali jangu naawe ensonga ozoogere bulungi nnyo oba buno buyitamu nnyo nti buli muntu mweguli jangu munnange ojja gusabako ewa neighbor ng'obudde bukugenzeeko. Kale gwe awulira nti ensonga zino lumbu etateekeddwa zoogera gwe nozoogera essimu yo nzigule Facebook ogirina oba TikTok jangu otuuze omutwe gwo n'engalabiyo ensonga ozoogera oziwulira abantu bajja zinyumira kuba abantu baagala kulina content. Kati gwe totegana budde kuddeyo kuloota ng'ovuma lumbu ye munnanga ag'ovuma tagenda kuddamu kwe kunyigira mu nzikiza ng'akunamira muzibe kubanga tajja kukulaba oba n'onyigira mu nzikiza sijja kukulaba. Kati gwe asula lumbu etasaanidde kutuula wano essimu ogirina ya buyonjo jangu ozoogere. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati tusigale ku lwokutaano nga nzigula amasimu Mukama bankomire atakuumira mpeera. Mbaagala nnyo mwenna mweraba.